tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi ento. Abagambye nti tujja kutambula nayo paka. Tujja kutambula nayo mpola mpola paka. Wetuviiridde mu saafe n'esoose mbategeeza ne bagamba nti ekintu kitomedde. Mazzi gayingidde. Ekituli kinene ddala ekiyingiza amazzi. Mu mbeera nga Titanic estopinze bayingini yabakola obutaweera abantu abasaabaze tebali informed. Captain ow'eryato Edward Smith nga alina okugenda maaso n'okuba nti avaayo. Obuzibu buzze bategedde nti amazzi gayingira naye bakyalina essuubi nti basobola okugalwanyisa. Ebintu ebiwerako byonoonese wakati ku lyato naddala wansi. Mazzi gayingidde nga bwe nkutegeezezza. Now, Captain Edward Smith eri gye yali nga bino byonna obitegedde ebyali eno bayingira bye baali bakolako, naye eri mu kabine gye yali yawulira nti batomedde. Kyeri asinzira okubonga ogoba eryato lino era yavaayo najja ku buliigi waggulu ategeere kiki ekibaddewo era bamuyinfoominga bamugamba nti waaye okoze accident yadde nga yali captain naye okutambula kw'eryato lino si yali akuvunaanyizibwako 100%. Yalina tiimu ennene abaali ku bridge, ba radio operator, abaali ku lookouts, bonna bakutegeeza nti bonna baali bavunaanyizibwa ku lyato lino okutambula obulungi. In fact ogenda okwetegereza nga captain ono omulimu alinga yali alina omutono. Weewaawo gwali munene naye waliwo abalala abaali balina omulimu omunene. Kakati bw'amala okuvaayo mu kabini ye, dereva avudde mu moroka efunye obuzibu ayambuka waggulu ku bridge. Bamugamba nti captain tutomedde. Ng'akyaliyo eyali yazimba Titanic, omuzimbi omukulu nga bazimba Titanic yali atambudde nabo. Baali bamuyita Thomas Andrews n'amuyita nga Hawaii sookojje gwe wazimba ekintu kino ate mwatukakasa tekibbira ne wekifuna ki kistopinze jangu. Thomas Andrews bamuyita yali omu kuba part of engineers okuva mu Harland and Wolff abatambula. Jjukira nti eno yali maiden voyage, olugendo olusooka. Kati bayenjiniya batambulirako bangi. Motoka tetambulangako mwino gigezesa bayenjiniya bajja bangi. Okitegeera? Kati naye neyeewaayo n'atambulirako. Bamuyita anga tunnyonnyole. Kakati Andrews ono Thomas nga yalina okwogera ku lw'abayinjiniya okubuulira Captain Smith ne bakulu abalala ekyali kigenda okuddako oba ekyali kiriwo, nga yalina okwogera Thomas Andrews. Smith Captain ne Andrews bawalirizibwa okuva waggulu gye baali ne bakkirira wansi eno awali forward cargo balabe kyekyaliyo, naye ekibamala enviiri ku mutwe. Chief Engineer Thomas Andrews ne Chief Captain Edward Smith batanduludde ebigere bavudde waggulu ku bridge kati bazze wansi. Bagenda okutuuka wansi nga mail room mu baali batambuliza zimmeiro ng'ejjudde amazzi.
bagenda okugenda ku squash court nayo ng'ejjudde. Allahu akbar. Agamba kiki kino? Kati batunula ku boiler room number 6 nga nayo ejjudde amazzi nga gali mu fuuti 14 meters 4 n'obutundutundu 3. Boiler room endala number 5 nga yonna mazzi, era ng'omulimu omunene ogwali wansi kapiteeni w'eryato ne chief engineer Thomas Sanders gwe baalengera nga bambi bakurumen bakutaatuliriza empiira bafaafaagana n'amazzi. Bati nakutegeezezza already nti bano amazzi gaali gayingirira ku speed 15 times okusinga speed yaabwe gye baali bagafulumizaako. Eddakiika ziwera 30 Titanic ku mazzi ezikidde tekyatambula. Omulimu ogugenda maaso kufaafaagana n'amazzi gano gajjayo wansi. Bakira abasaabaze batandise okuzuukuka era batandise okwogera obutonotono beebuuza what's going on, kiki ekigenda mu maaso. Wano we tupaakinze nga tewapaakingibwa, si kizinga si ki. Kati zigenda okukola eddakiika 45 ng'amazzi gamaze okuyingira, baziyita longo tons ez'amazzi, longo tons 1,035 ng'amazzi munda. Era kitegeeza nti amazzi gano gaali mangi, ze bayita ballast ne pumps ezaali ku Titanic nga tezikyasobola kuhandolinga mazzi gano, nga total capacity, total pumping capacity ya Titanic baali basobola kukubamu amazzi agaali gawezaako longo tons 17 zokka buli ssaawa. Kati jjukira gali mu 1,035 longo tons. Mazzi mayitirivu gayingidde. Kati ye kapiteeni bino tebimukwatako nnyo, aline chief engineer amubuuza, ono abuuza nti nze mumbuulire ekintu kinaavaawo batekiveewo. Thomas Sanders chief engineer bw'amala okulaba byonna ebyali bibaddewo ku lyato yaliko nga bwe nkutegeezezza, akuba kapiteeni Edward Smith akaama n'amugamba nti ebyaddala compartments 5 zonna ziri flooded, era amugamba nti ebyaddala tuwedde. Chief engineer captain essuubi lyali limuli mu chief engineer now amutegeeza muinforminga nti tulabika tuwedde, Titanic is doomed, tuwedde. Bwe yeetegereza amazzi engeri gye gaali gayingidde essuubi lyamuggwako, naye yadde ng'essuubi lyamuggwako Andrews yasigazaawo chance okukola prediction, okupredicting, okuteebereza that Titanic could remain afloat. In fact okuteebereza kuno kwali very accurate. Yabategeeza n'agamba nti kati kaseera kakwogera mazima, agamba captain n'amugamba nti tetukyaweza ssaawa 2 nga tuli ku mazzi kungulu kuno tugenda kubbira. Captain agamba ati mwatugamba teribbi biki bye mwakola, abantu bonna twabaleeta bali kuno, gwe chief engineer gwe okulemberamu abakola, kati ate biki byoyogera nti nkugambye tetuweza ssaawa 2
kaputeni akitegeera bamutegeezezza ye akitegedde kale abalala tebannaba kutegeera naye kaputeni bamutegeeza bamugamba nti tetukyaweza ssaawa 2 Titanic takyasobola kweyongerayo ebyaddala kaweddemu efudde emmotoka tekyasobola genda maaso nejjukira nti okufa kw'emmotoka tosobola kugeraageranya ku kwalyato ennyonyi bw'efuna obuzibu mu bbanga ebiseera ebisinga kaba kaweddemu eryato bwe lifuna obuzibu ku mazzi emmotoka musobola okusulawo nga yafudde bw'eba tiyagudde kabenje nti yasaanyewo bw'eba yafudde bufi amaanyi gagenda maaso n'okuba nti gamuggwamu bamutegeeza nti mu ssaawa zigenda kubeera 2 zokka tezikyawera na bulungi tugenda kuba tubbidde mazzi tetukyasobola gakubamu tetukyasobola gawanirira amazzi gasigala nga gayingira wakati mu lyato era bakkiriza nti kyali tekikyasoboka kuwona passage we yonna ebeera flooded era ekyali kiddako atuwuliriza lyato lino obukoosi kutandika kolaki kubira naye nga waliwo abalina essuubi nga bagamba nti lisobola okubeerako kakati zigenda ziwera ssaawa 7.5 bali ku mazzi section ey'omu maaso eya Titanic agenda okulaba nga mu maaso kyongedde okubbira mpola mpola ku ssaawa 8:15 bagenda okulaba nga ebitundu ebitaabaddemu mazzi ku Titanic nga byonna zidek ezimu deck hatches nga zitandise okubula zitandise okukola kyokubula but again here nga tewali amanyi kigenda maaso kubaki kubasaabaze tebannabagamba kintu kibbira bakoze ekisoboka batandise okuwuliziganya eri naye nga tebannaba kati akaseera ak'okutegeeza abasaabaze nti abaayi tugenda kufa omanyi teri kizibu ng'ekyo tugenda kukolaki kufa message ng'erina okuba delivered by any mean ebyokwebuzabuza biweddewo kati kaseera kagamba bantu tugenda kufa ngeri ya lukwago tugenda kufa birimbi kubuulidde byali mu maaso eri ku ssaawa 8 naye message etandika okubeera delivered ssaawa zaali zakawera 6 olwo tuyingidde mu lunaku olwanga 15 Kaputeni Smith emabegeri nga bamaze okumuyinfoominga nga bwe nkugambye yalagira zi lifeboats obwato obwali buteekeddwako okutaasa abalamu okutaasa abantu yagamba mu bubikkule era mu butegeke olwo abasinga nga batandise okuzuukuka mu mutegeke obwato ategedde nti injini zizonna tezikyakola abasaabaze nabo tebakyawulira kitokota bagamba iyi kaputeni akubye endobo akekkereza amafuta nga tekikyatokota vibration zizonna ziwandibadde owulira mu kidduka had suddenly stopped nga tewakyali kikola kati kaputeni agamba ba radio operator please mutandike okuba essimu wano nawali ekwali kuba simu muweereze message baali baziyita distress calls mutandike okwogera wano nawali musabe obuyambi ebintu bizibu mu kaseera kano mu kaseera ako ebyadda bintu byali bibizi gye bali wala
okamala mail room floodings basotas bano bagezaako okutaasa zi items emitwalo 4 nenga kyali too late. Kakati captain alagidde obwatu babujjeyo naye era still abantu bano tebannaba bagamba mu ngeri eri direct nti tugenda kufa. Ekyo kigambo kyali kinene. Kye baasooka okukola kikino, abakozi ku lyato stewards baatandika kugenda nga bakonkona lugi ku lugi, door to door, bazuukusa bebasse bagenda bakonkona kulawo abeeno ngulewo bane ngulewo bubulya konkono no nagenda konkona wali hihi ani atuzuukusa tikiki bali mu kwebaza yazimba obuzibu bwa Z bagenda bakonkona lugi ku lugi nete banna bakulangirira kati okusooka mu bingi ebyali ku gundi eno kubanga baali bagikoze ng'eri luxurious nga tegenda kuba nnyo yadde nga kyaliko abantu bangi naye nga kumpi buli muntu ali ku lulwe, abantu bali mu zi cabins zaabwe. Bw'oba yagala kwemalako mirembe ojamalako wekka, bw'oba yagala kugenda mu gym omanyi buli wamu kaga nti yadde nga yali public transport but eringa yali private nga buli muntu ali bibye. Era kati bano babategeeza captain afunye message bamugambye nti ekintu kigenda kubbira, Titanic is doomed. Agamba ba stewards mutandika kuzuukusa abantu. Muzuukuse bantu omuku omu bazuukuse, basajja batu badduka bagenda bakonkona wansi gajjudde bagenda atuuliriza bakonkona ba sleeping passengers ne bakuru abamu ku bakozi abaali beebase nga kati public address system emizindalo tekwali nti bajja kukozesa emizindalo abantu bazuukuke ebide ebyaliko nga tebisobola kuzuukusa bantu bano kubanga baali mu bukabinizi bwabwe munda oba biyita ebisenge nga tebasobola kuzuukusibwa mu ngeri ya kubayita mulundi gumu. Kakati badduka eno process yali nnene kubanga abantu ebyaddala baali bangi bakitegeera. Kati first class bebasindika mu first class abo basanga obuzibu kubanga abagagga bano baali tebalina nnyo nsonga. Omanyi omugagga tomalaga mu konkona era abagagga bangi baba konkona mu kwematira ne mu kweragalaga nti bagagga abasinga bakolaki bagaanirayo ate nga ne bano ba stewards batwe bakolaki naye ng'obuzibu bonna bwazzedda. Abagagga bali eri baweweeta mbuto balidde bakuse ebiceperecepere tebamanyi nti obuzibu bwazzedda ekintu kyatandise dda okubbira mpola mpola. Abagagga babazuukusa tebavaayo mu first class. Mugagga yasuze mu ruumu yasasudde ssente z'empitirivu togenda ng'omubamirako nti gundi zuukuka ne baba omuzuukusa era omuzuukusa mu ngeri negwe gy'osoleka awantu ng'akasente kewasasudde katono oluusi obadde otambudde kasente kewasasudde katono ne ku saa 12 bakujja ne bagamba twagala kusiimuula wasasudde 15,000 bakugamba ku ssaawa emu olina okuba ng'ofulumye. Kati omugagga yasasudde emitwalo gye 20 okwebaka tomalaga muneega mugera bwebato era abagagga bano baabawa nnyo obuzibu wakati mu kubajjayo. Kakati obuzibu obusinga bwali ku second and third class passengers. Bano baali bangi jjukira mu kirasi esooka no mu kirasi ey'okusatu abasinga gye baali ate waliyo abaali balina n'abaana ate nga jjukira baali baleese enkola eya children and women first. Tugenda kusooka kutaasa bakyala n'abaana si bagagga. Oba oli mugagga nga oli musajja sente zo kale oziina naye ojja kulindako. Kakati nga balina n'okuyambako okuddusa abantu bano
olwo bamaze okutegeka bu lifeboats abalala kibatwalira obudde kubanga budde bwali bwakiro abamu balina okugenda maaso n'okusooka okwambala basuze bute kati obuzibu buzze gagga bamukonkonye anoonya gye yatadde empale tagiraba abadde apoye abadde yeebasse kati mu first class ne waliwo obuzibu okubaza okusanga bamutegeezezza kati eno mu third class obuzibu bwe bwali bo baazuukuka mangu munnange olw'ensonga nti obuzibu bwali mu eno kilaasi ey'okusatu ey'abantu abataali bagagga nnyo bo obuzibu baali balina nti baali bangi kakati mu kubazuukusa nga bwe nkutegeezezza era nga tebamanyi what is going on nga tebamanyi babagamba nti bannange muteekeko zi life belts musibe emisipi life belts mwateekeko life belts mwambale obujaketi tulaga waate mulutwala kuwuga nga tebabimanyi abamu nga bagamba oba waliwo omuzannyo gugenda mu maaso engeri gye twatambulidde ku Titanic empya oba waliwo abakwata firimu nga abasaabaze bwe balowooza oba waliwo abali mu kukwata firimu nga tetwategedde nti oba waliwo obuzibu bwonna kumbe pulobulemu yazze dda tebaababuulira nti mukka eryato libbira wabula baabajjayo bujja misinde mundeke ze muzije mu firimu zammwe baga muteekeko zi life belt abantu tebawulira abamu gitwalanga joke bintu ne byongera atuliza okutabuka kakati bategeeza emaga nti batanse okubajjayo misinde kapiteeni alagidde bantu babakonkonye abeesisigiriza abayomba okubakonkona bayomba naye ng'ekintu bwe kikola ki bwe kibbira tukyagenda mu maaso nze omukugulu kungunuhu tuli mu alipoota namutaayika iza n'okutugoberera webale nnyo webale ddala kaseera kano ogenda kukkiriza nkujjukize bannaffe abo abajjanjabi b'omugongo eggwonero ly'omugongo bagamba nti abantu mwenna babategeeza nti balese enzijanjaba empya ate nga ya mulembe nnyo eri ababulwadde b'omugongo ng'amagumba oba ziyite D6 zaseeseetuka ne zinyiga nerves ng'omugongo gukuluma okamala bagamba nti genda bakoleko okuzza emyaka omukyala oba omwami olina ssente zo naye munnange omugongo gwakuteeka ewaka oli awo obeera kafaliso bagamba nti oteekateeka kugula akagaali bakusuubiza nti ojja kuno okujjako nga bakulongoosezza kakati Dr. Sam Lugonvu agamba nti nedda ebyuma yabireese bigenda okuleka nti bikutereeza akujja mu kino dda mu kino ate paka wonagenda maaso n'okuba nti otereera mu nkola eya therapy treatment massage ne home care ne bw'oba tosobola kugenda ku ddwaliro osobola okuba essimu ne bajja ne bakutereereza ewaka paka omugongo gunagenda maaso n'okuba nti gutereera bannaffe bano bali wali kawempe okulira na Equity Bank mu maaso g'akatale essimu yabeereza 75 19 3300 ojja kuba oyogera ne Dr. Sam Lugonvu 075 19 3300 oba 076 5 58 35 gomunafu aludde ng'otawanzibwa omugongo naawe awulira ng'omugongo gutandise okuluma mpolampola bwe gute bwe gutandika gendayo bakuteeke mu kyuma kikutereeze bulungi obulwadde bwonna obadde bukuluma nga buva ku mugongo bujja kuba buwona kakati namwe abalina pressure sukaali alusa allergy athima mugejjo kiwanga kusanyalala stroke okuzimba bigere wamu n'endwadde endala genda wali atuliza ku ggwonero eri omugongo ekawempe ku 5 bagenda nti bali maaso g'akatale okuliraana Equity Bank ogenda okuba nti obasanga naye gwe atawanzibwa omugongo gwe basinga okwetaaga atawanzibwa amagulu tegakyatambula simanya gabaaki genda ogenda kutereera ne bonaaba ogendedde mu kagaali ne bonaaba bakusitulidde ku mufaliso nga tokyatambula Dr. gamba nti bonaamu akadde ojja kuba otereera bulungi kubeera Dr. Sam Lugonvu ali ku noti 75 nga 22 omwezi guno omusomesa nga wa secondary ng'oli registered omwami oba omukyala ate ng'ogenda kukola nga ddoosi obuyigiriza olina okuba ne digiri mu busomesa oba secondary era nga oli registered
mu ngeri emu beetaaga n'omusomesa omukyala wa primary ogenda kukola nga doosi ku ssomero erya primary Luweero. Olina okuba omumalirivu okukola musaala mulungi ddala. Yeetaaze ogumu ku mirimu gino osobola okuba ku ssimu 0704 16 6529 0704 16 oba noti musamu noti 4 16 noti musamu noti 4 16 ojja kuba ate ofuna omulimu ogwo. Okay, Simon Peter webale nnyo okuwuliriza aŋŋambye nti seeri ya Titanic enyumidde nnyo olwokuba aŋŋambye nti ye agenda kunoonya firimu naye addemu agirabe oba oliawo naye anyumiddwa nnyo. Mwebale kuwuliriza, mwebale kuwaayo kadde okutugoberera. Now bw'obanga walaba firimu okay obanga wabiwulirako era ng'owulidde ne byenkugambye essaawa eno bw'obanga byonna obiwulidde ne byenkugambye obiwulidde ne biwali owulira oba byezzoowulira ffenna katukkirize nti abantu bano baafa mu slow motion. Baafa wakati mu kasirise. Okufa kwa bano tekwali kwa panic, tewaliwo panic okusooka nga bwe nkutegeezezza. Okitegeera baategeera mu kaseera kasembayo nti bannange mugenda kufa. Tewaliwo message ya kigambo oba gye baayetula nti mugenda kufa. Tekyaliwo. Abantu baali kwebali ku board. They acted so calmly. Naye nga baali bagenda kufa. Ansa eri nti tewali yali amanyi. Mbabuulidde engeri gye baali babajjayo. Naye nga tebaba babajjayo waggulu gye beebase naye tebamanyi kigenda mu maaso. No one who knew. Basooka baali bagaa nti mwenna kubanga okusooka tebabajjaayo direct waggulu oba mu zikabini zaabwe nti babajja bwe babatwala ku bwato. Nedda basooka bakuŋŋaanyiza ku deck around midnight. Bwe babajja mu kabini musooke muveeyo mujje wano mwenna mujje ku deck mujje wansi mujje ku deck muve mu kabini eri mujje wano ku deck awali space mwenna mujje. Naye nga tewali amanyi nti okitegeera kati okusooka baali tebamanyi. Kati ekyokubiri ng'oggyeko ekyo ekyokubayita kyandibaddewo. Abasaabaze bano bapasenja baali tebalowooza nti ekintu kibaliko kisobola okubbira. Assurance yali nti tekisobola kubbira. Oba kifunye buzibu kale kisobola okufa. Bwe kifa kisobola okusitoopinga ne bajja ne batuwa obuyambi ne batuteeka ku kirala. Naye ekyokubbira ekyo kyekyabali mu bwongo. Era amagambye nti kapiteeni kata agwewo ekigo. Era mujja biwulira mu maaso awo nga mbabuulira kapiteeni yasooka bagamba nti bw'afuna message okuva wa chief engineer Thomas Andrews amugambye nti waayi ebyadala tuwedde tugenda kubbira. Nti kapiteeni yasooka n'atunula nga tabitegeera n'alowooza ebintu bingi naka kisoboka kitya. Bati nti oluvannyuma yakuulinga era n'atandika n'okubudaabuda abantu kuba yali mukwano gw'abagagga. Nabategeeza nga tutandika nti ono baali bamuyita Millionaires Captain, yali mukwano gwabwe. Kati bano tebamanyi bo bali ku lyato banyumira bulamu beebase. Era tebakibagamba na kibagamba nti lifeboats tezimala. Okusooka tebabagambye nti tugenda kubbira yadde nga Captain Edward Smith ne
chief engineer Thomas Andrews bali bategedde nti ekiddako kubbira naye abantu tebakimanyi tebabagambye abantu balina kiri mu bwongo ekirala abantu balowooza nti mutuba tubbidde tulina lifeboats nga tebumala tebakibagamba nti ne lifeboats zino tezimala nimwe baleeta enkola eyitibwa children and women first abasigalako basigala bagumu era ffenna tujja genda so tewaliwo commotion. There was no commotion at all. There was no panic. And no one seemed to be particularly frightened. No one. Teriyatia. Tituwedde. Omu ku first class passenger abawona Eloise Smith yali ayogerako mu Senate ya America ku disaster eno. Yagamba nti yali tayina suspicion yonna nti oba waliwo ne scarcity ya lifeboat C. Era agamba nti yali tasuubira nti kisobola okubbira. Bwe bamuteeka ku lyato kuba ye yali mukyala newe yalekayo bbaawe kubanga basooka bakyala n'abaana ekyo kibanyi na kigambi teyatya nti bbaawe tagenda kufuna kumbe bwali tebumala. Kale eno yali disaster in slow motion. A disaster in slow motion. Bantu bwe batyo bagenda maaso n'okuba nti bafa mpolampola. Nabategeezako nti zaali 6 lwe baatandika obbagamba nti bannaye mugende kuki 65 budde bwa kiro. Waliwo ko rockets bwe baafa yalinga obutonotono ku lyato bayambako okuzuukusa abantu kuba magavumenti okubazuukusa kyali kizibu ne bafa yalinga ku rockets obutonotono. Wabula okasuka rockets buno wakati ku lyato lino erya Titanic baakikola okuzuukusa abantu n'okubategeeza nti waliwo ko obuzibu. Kati boyinza okuyita ba long time travelers abaali bamaze akaseera nga batambula ekyo baali bakimanyi naye abaali batambudde omulundi ogusooka nga tebakimanyi nti buli wowulya roketi nga bagikasuse. Buroketi si butondono si zino eza Kim ne Russia si ze ngamba naye bakuru members abantu bano bamaze obbakuŋŋaanya ku ziddeke bo bakola enteekateeka zaabwe okutandika obba offloading okubajja ku Titanic babateeka ku bwato bu lifeboat C. Naye nga tebabagambye mututeeka ku lifeboat C please kiki ekibaddewo basirise bati. Ebirala ne tukiyite confessions ezabo abamu ku bakaawonawo ku ebyo byaliwo bye tugenda okuddamu maaso awo nga tumaze okutegeera byonna ebyagenda maaso n'okuba nti bitambula ebitugenda biraba mu maaso awo. Naye kati tukyali ku mbeera eyali ku lyato passenger bamutikkula okuva ku tamanyi agayi tulagawo abamu beesisigiriza mbu bootootonje bagaaniddeyo. Kati Captain Smith nga bwe nkutegeezezza yono yali amanyiddwa nnyo ku lyato era ina experience ya myaka 40. Eno yali first crisis obuzibu obwasooka okumujjira wakati mu experience y'emyaka 40.
era yali akimanyi bulungi nti even if obwato bwonna bwali buli occupied abantu abasigadde baali bagenda kubeera bangi era yategeeza yakimanya nti nga ye yali kuru nga ebyaddala basaabaze balina okusooka okutaasibwa yamanya nti naye yali talina chance ya kuwona captain. Ensonda atuuliriza zigamba nti nga bwe mbagambyeko nti yali paralyzed okusooka yafuna ky'oyinza okuyita a mental breakdown oba nervous collapse yasooka n'awungamu oluvannyuma n'atereera. Smith ono okusinza kuba survivor bw'amala okukakasa nti kufa kwe kwali kuddako yatekinga in charge n'atandika okweyisa mu ngeri eri coole mu ngeri eri calm mu kaseera ka crisis azifu nga tewali kibaddewo. Smith yatandika okunoonyereza mangu ddala nga obuzibu bugudde nature and extent of the damage anoonyereza atandika okutambula okuva ku ddeeke eyawaggulu paka ku ya wansi yeegatta ku ba engineer okunoonya awaali wavudde obuzibu n'okulaba babusobola okulabika nti atandika okuteekateeka ba wireless men radio operators boogere oba batuuse message ey'okunoonya obuyambi. Yabeerawo nnyo mu odalinga kuruuye okutegeka bu lifeboats byonna nga Captain Edward yabikola. Ba passengers batandika obateeka mu zi life belts nga Andrews bwe yalagidde byonna nga alaba. Smith ono ku dekisi zonna nga agenzeeyo alaba loading eya lifeboats ayogera n'abasaabaze mu ngeri ey'okubagumya era n'abasaba okugoberera evacuation orders kyokka n'abagamba nti temutya. Smith ku ssaawa nga ziweze mukaaga nga bwenkutegeezezza baali bategedde 6:25 nti ekintu kino kyali kigenda kulabika nti kibbira. Bakuru member tebaali prepared for emergency kubanga ekyabali mu bwongo baali tebamanyi nti kisobola okubbira. Lifeboat training tebaagikola otikkula otya omuntu okuva ku lyato eddene okumuteeka ku kaato akatono. Abasinga experience eyo yadde nga baali babaleese ku lyato baali tebagirina. Ku lyato okwo kwaliko list gye baali batimbyeko ng'eragirira bakulu members station zawaali bu lifeboats we basobola okubusanga naye batono nnyo baali bafudde n'okusoma list ezo nti lifeboat eri wano bwewati ne bwewati kubanga baali tebasuubira. Ekirala bano tebaali basimen bantu abaali bapangisiddwa omulundi ogusooka ng'ebyokutambula ku mazzi tebalina experience yadde omulundi ogumu n'akatono. Ku mulundi omulala atuuliriza tugenda kutandikira awo wennyini. We tujja okutandikira ebyaliwo nga batikka abantu bano bamalako obwato bwo batwalawa era ebyaliwo nga basigaddeko babbira. Eryato eryajja okubawa obuyambi lyatuuka mu bbanga ki ne eryato lino libbira litya finally ogendera ddala mu mazzi na biki ebyaddirira ebyo tujja kuba tubiraba mu kitundu ekiddako insha Allah.